Ti mazima Yesu oli mulungi. Yesu naye mazima Yesu oli mulungi. Yesu mazima Yesu oli mulungi. Mazima Yesu oli mulungi. Ona Yesu era mazima Yesu oli mulungi. Abalungi abaagalwa nsanyusa obbalaba. Sorry. Mwebale kujja ba mikwano. Ngezezaako okukwata obudde. Nsanyusa okubalaba. Mukama njagala okwongera okumwebaza abakuumi okuva lwe twayawukanye olunaku lw'eggulo okubanga mukyaliwo, mukyali balamu. Ebintu si bye birungi ennyo ekyenkanidde awo, naye Mukama tumwebaza kubanga tukyali balamu. Nkusaba bw'oba otuuse sharinga vidiyo eno, era nnyongera obbebaza mwenna abasharinga vidiyo zange, message n'etambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bingi nnyo bye twayogedde olunaku lw'eggulo. Submissions zammwe nazifunye mu comments wano, mu inbox. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli omu alina bwe yabirabye, aba criticize nabo weebali tebasobola kubulawo, ate nabo olumu tubeetaaga n'owulira ate n'osobola ate okubaako ekirala ky'ozzaako. Abasiima mwebale kusiima, n'abatutiisa nabo gye bali, nammwe mubeere eyo, mulina omulimu omulala gwe mukola. Bwe mututiisatiisa tweyongera okuguma. Muba mulowooza tugenda kwongera kutya, naye ate emitima gyongera kukaluba. So mukwano bw'otoka sharinga vidiyo eno abantu bawere ne message ya leero etambule. Simanyi oba eddoboozi leero wano ndaba liweddeyo. Okubeerawo okwo mukwano nkussaamu ekitiibwa. Sebastian, you're welcome. Sylvia, you're welcome. Ruth, you're welcome. Mama wa Bobby, you're welcome. Susan, Suna, you're welcome. Uncle Sam, you're welcome. MTC, you're welcome. Shafiq, you're welcome. Dora, you're welcome. Suna, you're welcome. Hassan, you're welcome. Rashid, you're welcome. Nyongera okubaaniriza bamikwano. Tambuza vidiyo eno. Margaret, you're welcome. Njagala okubeebaza once again olw'okutambuza vidiyo ne message. Message yatambudde, message y'eggulo yatambudde. Message y'eggulo yatambudde, mbeebaza. Mwe munfuula kyendi, bwe muba temuliiwo sisobola kubeerawo. Okubeerawo kwammwe kunnyongerako value okusinga gye nandibadde nayo. Yes, kyekigambo ekituufu kye mba nkozesa, nti mmwe munnyongerako value. Ne bwe njogera ebifaanana bitya, ne bwe biba birungi bitya, ne bwe biba bitya, bwe muba temuliiwo biba tebikola makulu. So okubeerawo kwammwe kugattako kinene nnyo. Mukama nsaba abampeere omukisa.
bingi nnyo ebiri ewaka mwenna mubimanyi. Tukyali mu kiyongobero n'okukungubaga era debate ekyetooloolera awo olova bannayuganda bonna buli omu gyali mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Tukyali mu kiyongobero kuba twasigazza ebibuuzo bingi. Video ya Job yawedde nafunye information all over era nene genda kubeerako nga continuation yeeri, naye ng'okusooka byonna njagala okugumya bannayuganda nti mu nsi ey'omubiri ne mu nsi ey'omwoyo nsaba mugume ne kino ekiseera tugenda kukiyitamu. Kiseera kya maziga, kiseera kya nnaku, kiseera kya tukutuse, kubanga senga amatu gabadde gasobola tegandituwadde eggulire eryo, but amatu gawulidde eggulire eryo ne gareceivinga ate nga matuufu era ne tugakkiriza nti kyekyo ekiriwo nga tulina kukikkiriza. So temu breakinga kugwawo. Uganda yeetooloolera ku lusozi lwe lumu. Tuzeeyo Masa ne Meriba wano twaliwoko ku mulembe gwa Amini. Ebituukawo tubiyigire ku birala ebiba biyise. Uganda wano yatuukawo just enfa yeyawukanye ne ba actors bayawukanye naye nga mulimu elements ezifaanagana. Yes, situation ebadde eyawukana naye ate ng'efaanagana. Bwe njogera bwentyo mubitegeera. Ebintu ebimu tujja byogera, tetujja kutya byogera. President eyaliwo, government eyaliko ebiseera ebyo yattaluumu. N'olwaleero tukkiriza nti era gavumenti eriwo era yeyasse oli afaanana luumu. Ebyo byo tujja byogera kubanga nebo tunaabikweka. Ekituufu kyekyo tusaanayo abanaabyogera ensi ebitegeere. Ekyokutukubira amasimu, ekyokututiisa, ekyokukola ki, ekyo nakyo kijja beerawo. Ekyo tujja kiraba nga ku ssaawa yaakyo naye nga nekino tetusobola kukijjawo. So wano Uganda yali etuuseewo mu myaka gye7 naye Uganda yali eri mu transition ng'ekyuka egenda okufuna enkyukakyuka. So kati bannayuganda saagala mutye mukutuke muggweewo bingi nnyo. Jo ababaddeko ku live ya Lumbuye, Teacher Lumbuye, big up era tusaba Mukama Katonda akutukuumire kubanga challenges nyingi. Ate olaba nze nyina challenges nze kati neweebuuza kakati nze challenge lwaki wayi nkola ki? So kakati Teacher Lumbuye tukusabira Mukama akusisinkane akutukuumire byonna bye yayogedde. Olunaku lw'olwaleero waliwo omuntu ampadde message n'aŋŋamba byonna Lumbuye bye yayogedde bituufu era abantu be yamentioninzeeko abasobola okuwaŋŋanguka bafulume baviire eggwanga. Buli gwe yayogeddeko erinnya kituufu ali ku lisiti era nampa n'ensonga lwaki. Waliwo ebintu ebimu ffe bye tulaba nga tubiraba bulala naye nga ne munda waliyo birala. Ffe twali tukyasoma twatambuzanga bigere nga tetwambala ngatto, naye nga bw'oba otambula ku kkubo osanga obusa bw'ente, n'osanga obusa bw'ente nga kungulu wano bukaze, nga bukaze n'obulaba nga bukaze tebulina buzibu. Kati n'ogenda obulinnyamu ekigere, kasita obulinnyako ekigere bweppa nga obusa bubisi, nga munda bubisi, ekiri kungulu si kyekiri munda. Kati waliwo embeera ezitafaanagana, waliwo embeera gye tulaba nga tutya
ne tulaba embeera nga ndala naye nga ne munda ekiriyo kirala nga bw'ofuna inside story munda waliyo ekiboiringa ekireeta bino. Wenzije video ya leero ne mbagamba bannayuganda temutya oluyimba lwa Honorable Kyagulanyi olugamba bw'oba owulira ng'okutuse nga tosobola kudduka waakiri tambula, bw'oba owulira tosobola kutambula waakiri yavula naye tokkiriza paka nga tutuuse we tulina okulaga. Waliwo olumu lw'owulira ebintu n'ogamba oba abantu mbibagambe byonna babiwulire babitegeere n'ogamba naye kino kankireke mwe mbabuulira mundeke ebimu mbeeko nga mbireka. Naye nga kiki kye njagala okukugamba temukutuka kuggwaawo. Waliwo olugero lw'abazungu olugamba nti obudde we bukwatira ennyo essaawa esinga okukwata ennyo ekiro ate yeebeera essaawa esooka mu lunaku olupya mbu olwo obudde buba bukedde. Kituufu embeera eri ewaka y'akasambattuko, embeera eri ewaka y'akanyigo ya ntiisa, naye kambabuulire waliwo ekintu ekijja n'ebintu nga byo biyina okujja. Enkyukakyuka bwe ziba zijja bwe ziti olumu kituluma tetulina kyakkola kituluma tetwandiruuzinze bantu baffe naye waliyo ekitukota wansi eyo. Nyongera okukuutira abasabi musabe. Olwaleero nnyinza obutalabikanga ali mu muduziza kubanga ndowoozeza nnyo ebintu bingi leero. Nyinza obutabeera owa bulijjo, oyinza okuntunulira n'otalaba wiro owa bulijjo. Waliwo ebintu ebimu by'owulira kwagamba ne bikukyusa n'embeera. Gwe bw'olaba nga nkutuse mbu Wakayima yagamba oba mbuno baali bakuuma nswa ezo engero temufunyeeko na ku ngero. Mbuno baali bakuuma enswa nga buli omu akuumakuumako. Naye ttaani ya Wakayima bw'etuuka ey'okukuuma enswa tebazibba. Wakayima n'agamba banne mmwe nze bwe mulaba nzibiriza olumba ntunula era omuntu azikwatako nga nzibiriza ngenda kuba nkulaba nkusse. Kati Wakayima ne yeebaka banne ne batya okukwata ku gundi ku nswa mbuno atunula. Kati nange bw'olaba nkutuse ng'omanya ndi w'amaanyi nnyo okusinga ne bw'okisuubira. Waliwo ebintu bingi bye mpulidde okuva jjo we namaliriza video. Njagala okwebaza mwenna ababaddeko ne be nayogedde nabo. Ekirala njagala okwebaza Katonda olwa message ezitambula Ssaabasajja Kabaka awangaale obubaka bwe mwabuwulidde. Nawulidde Oweekitiibwa Yona Lwanga ow'Aborthodox. Mukama Katonda akuwa omukisa musajja gwe. Wayimiridde ku magulu go abiri n'oyogera ekyo ky'olina okwogera. Tukusaba awo wookutte tota. Bannayuganda mbasaba tunywere tutambule kano akaseera tugenda kukayitamu. Bajjajjaffe baakayitamu, bakitaffe baakayitamu. Temukutuka kuggweerayo. Kambabuulire twekwate kitole tuleme kwekutula bino ebya tribalism tubijjewo. Twekwate kitoli ate kambabuulire okumanya teweetaaga kintu kyetukutula ssaawa zino. Mmwe kambabuulire leero mbadde nnyina omuntu gwe njogera naye okuva mu Western Uganda, ewaffe mu Western Uganda, aŋŋambye Abaganda bino be baabireeta. Abaganda be baatusibako omusajja ono, omusajja ffe twamubuuka dda, which is very true. Omuntu agambe ffe omusajja yatukutula yakatuuka wano. Museveni olwakwata obuyinza yasooka kukutula Western Uganda. Agambye mmwe kati Buganda byetandise okukaaba mbuno batandise okukwata ku banene baayo. Yasooka ine waffe mu Western Uganda. Jjukira Museveni yali yeesimbyewo mu 8 ne bamumma akalulu. Simanyi kinana mugumu ne bamumma akalulu. Museveni bwe bamumma akalulu ewaabwe nga kubanga okubeera president wali olina okwesimbirawo mu kibiina oleete ba MP ekibiina ekisinga okuleetamu MP gobeera president. Museveni naye yennyini yeesimbawo teyayitamu ewaabwe embalala. Yeesimbawo ne Sam Kutesa wa UPC
nga Museveni ye wa UPM nga bali mu constituency emu Sam Kutesa n'amulya yayisaamu omubaka omu Kiyonga owe Kasese abasinga history yo mumumanyi yayisaamu omubaka ogwo ate n'oyo omubaka okuyitamu oyo wa UPM owa DP baamala kumutta ne baddayo mu registration again Kiyonga n'abeera nga ye wamaanyi Kiyonga n'ayitamu omubaka ogwo era kyebagamba nti Museveni yafuna akalulu kamu iye mubaka omu kubanga ebiseera ebyo balondanga babaka niyo musajja omuntu angambye bwati ife Museveni twamumirawo akalulu from day one ene waffe bwe twamala omumma akalunga ffe tumumanyi n'agenda e Buganda Abaganda ne bamwaniriza mbabuulira bino ebigambo bye mbagamba mu biwulire mulekerawo okutugamba mbunna abanyankole no kati kino ekizibu kya Uganda jo waliwo omuntu yankubidde esimu nangamba wiro oyinza otya okuyimirira ku kamera n'ogamba nti Museveni kye kizibu kyaffe ne mubuuza kati gwe kizibu kyaffe ki nangamba nanti tewandikyogeddeko nengamba labono ate nawe ekitegedde kyekyo ate ngamba sikyogerako goba tusobodde kukyogerako nga nze nfunye chance waliwo ekintu kye bayita time and opportunity waliwo ofunira time and opportunity nga ne bwokola ekintu obeera okikoze ojjolaba omwana omuto atandika okwetengerera abeera alina time ey'okwonoona ebintu ne opportunity nti omwana ne bwayasa flat screen yo ng'abadde agyekutteko ati newamatukayo neyegwa tomukuba that is time and opportunity afunye time ey'okugira n'afuna opportunity ey'okujaasa era ogamba bannange omwana njasiriza TV ya $3,000,000 n'ogenda onoonye endala nonoonye endala era obuuza bana ekiki ekigudde nti omwana TV ajaasizza TV ye temutemye nti tunaagula endala time and opportunity nange wano wenfunidde time and opportunity nange leka mbyogere gwe bw'oba tosobodde gifuna nga nze ngifunye kakati omwana ow'emyaka 12 ageze yeeriggire ku TV ajaase olabe emiggo olabe kye bayita emiggo bakukuba n'olubuto ne balukuba onyasa otya TV naye ono alina time and opportunity ne bwabyasa byonna nayasizaamu biki nayiwa n'obutunda n'akola biki bagamba bannange omwana enva tezimwokeza nti aziyisa eri bbali nti okay mugende mugule endala naye kati gwe omukulu genza oziyiwa olabe so waliwo kye bayita time and opportunity nze nfunye time ekyogera ne opportunity kubanga eriya gwe bw'oba oliyo nga tosobodde kukyogera nze asobola okyogera leka nkyogere omusajja omwesitaani angambye ffe Museveni twamumanyirawo ffe Museveni Abaganda bwe yavene waffe n'adduka n'agenda e Buganda Abaganda ne bamwaniriza ne bamukolera byonna ffe n'olutalo olwo tetwalwetabaamu bwe yawangula akalulu immediately ng'amaze Museveni yatula ku ntebe nga ankole ye muli ku mutwe bwe yamala okutula ku ntebe bw'ati n'asinziira e Buganda kuba yali ddaalingi w'Abaganda omuntu ampadde history nenneewuunya olwatula ku ntebe bw'ati n'agenda n'akandula Western Uganda abanene ba Western Uganda mwe nga kati bwe tukabira Cipriano Kizito Lwanga abeeri yabakutula dda nga yakatula ne ku ntebe nga toyinza na kugamba muntu nti nno yamukutudde mwenno mufunye chance zine sawa akutula omuntu ne mugamba wabula kyo kituufu yo yamukutudde mugamba sirika yamukutudde naye sirika toddamu kukyogerako naye lulinga nga tosana kukirowoozaako nti nno yeye olw'okuba Buganda ye yali emulezi okitegedde ne yetola institutions zonna nzize bagamba njagala mbabuuze wali olabyeko Museveni nga bamutijjisa bannaddiini b'omu Western Uganda embalala wali olabyeko abantu abatijjisa Museveni ng'abo mu Central tuyina Ssaabalabirizi waffe bamwita Paul K. Bachenga Owanyamitanga wali omuwuliddeko mu mivuyo gya Inter-Religious Council wali obawuliddemu abantu abo abeeyo era ebyo bi-institutions biri wano mu Central mwe muli abantu ab'omululu gwe wali owuliddeyo omulokole
ali ebweru wa Central Region agujubanira ulire ekisoko agujubanira ebyokulya agujubanira sente era bonna bawuliraawo be bagujubanira Interreligious Council mbusirwadde yiwaji nkugambye bakwata abalokole ne babakutulamu ebiwayi bisatu lwere n'atwalako Sirwadda n'atwalako Kiganda n'atwalako bonna ba mu Central wano njagala ompeeyo omuntu nti ali mu Acholi Region ali mu Interreligious Council eyo waggulu eri omusajja bamuyita Bishop Odama nzijukira lwe bamutikkira twali baana bato ndujjukira bulungi ku kyalo kwaliko omuntu omwalina ka TV kali ka black and white ne batugamba okugenda okulaba TV eyo ino okusooka kunaaba toyina kugendayo nga tulabye korona n'abasawa 12 yesawa 10 ndowooza sawa 11 ne naba ngende ndabe ku TV olunga tulina okudduka kumpi mailo namba tugende tulabe ku TV waliyo n'omupiira tugenda oba omupiira ogwo bannange bajali mipiira kyebiseera ebyo myaka oba 9 9 oba munange nga sinaaba olowooza nze nali naaba nze ngonjiwako amazzi nze ngompadde ki baŋŋamba bw'oba tonabye tojja kugenda kulaba TV nze nasooka okunaaba ne tulyoka tudduka emisinde ne tugenda ku TV ne batikkira omusajja oyo Bishop Odama mujjukira nga muvubuka muto ne bamugaba eyo mu Western Uganda wali owuliddeko Bishop Odama mu bintu ebyo bya Interreligious Council era nze nabagambye nti nze kitabwe mu Katonda abantu ba Interreligious Council mugende mwegayirire Mukama musabe Katonda mwegayirire mwenna lumu Mukama abasonyiwa omusayi gwa Cyprian Kizito Lwanga ate bwe munaagaana tukyaziika n'abalala okusinzira ku inside story tukyaziika n'abalala bangi bwe muba temweterezeza omusajja omuntu angambe bwati mu Western Uganda obukatuliki obwa Western Uganda diocese eyo yo toginyumiza ne bwebe etikkira ennaku ezo baatikkira ani Lambert gwe Museveni wamulabayo ku mukolo ogwo wamulabayo naye abawano buli ke bategeka president buli ke bategeka gundi akiikiriddwa president twamuyise tasobodde busobozi kubeerawo president bagenda ne bajjawo Katonda ne batuuzawo Museveni kino kintu nzize nkibagambanga mwakwata obuyinza bwonna obwali obwamu ne mubuwa Museveni era ne mukkiriza nti Museveni yabuyina kati oba obuyinza bwonna mwabumuwa obw'okugaba n'okuggyako n'obulamu mwabumuwa kati atandise okuditamininga ani gwatwala ani asigalawo ekyo nkibabuulira ffe tugenda byogera nange simanyi bwe natandika kujja wano mu political mu Bible and politics I don't know nange ekyandita sikimanyi olumu nzukuka n'ekirunga nga mbadde nebase njogera ngenda okujja nga nfuna ekyawandiikibwa nenzukuka nenkiwandiika buli wembeera wabeerawo peeni nenkiwandiika ngenda ozukukenkeera ng'ekyawandiikibwa ye situation eriwo nengisoma nengitunuulira nenjigatta eri nga situation nange ekyandeeta sikimanyi kyeva olaba kinajjanja kukyogera okujjako biri ebinene nange kyenkola nyina eyampa layisinsi nga nange mbimusire mugamba ebyo bitwale anti Bible ega nti n'omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi nange mugamba nedda bino byo kambyogere bino sijja byogera omusajja mbuza wali olabyekonga nga tewali wano kitundu kitijjisa Museveni bannaddiini mwekamba buulire eddiini munnaddiini eddiini ezidda zabeeranga n'obuyinza laba Kongo bannaddiini baateeka wansi amagandula juuzi mu kulwanyisa Kabila bannaddiini baateeka wansi amagandula ne bayingira akalulu ekereziya nekola tali center ne mugamba sebo Kabila otubye ebbanga ddene nekola tali center Electoral Commission yenina n'ekereziya yenina beba bannaddiini bagamba no this is too much ne bateeka wansi amagandula abeewaffe baasirika byonna ne babimukwasa kakati mutandise tukaabya amaziga nga twababuulira ekikoze obubi nti ate amaziga tetulina bwe tugasiba nti ate bwe bibeera ebyammwe ebyobulungi nga munyumirwa bibeera byammwe mwekka bwe bituuka ebyokaaba naffe tukaaba kyovula bakakati katubabuulire
omusajja yaŋŋambye making sure naye ekirungi kiri bwe kiti omuntu ambuuzizza omanyi lwaki baatutte omulambo gwa Cipriano nga kumpaka ne bagutwala ne bane basajja mu mujooga naye ate emabega nabagamba bayina okubuza obujulizi obw'ekintu toyinza kuŋŋamba olaba n'owa bodaboda nze nafirwako omuntu avuga bodaboda nga muntu wange namwogerako ko ebiseera ebyo bamuttira Werubaga nga Kereziya kiriramu ngadde ekabuuso kati nga tunabatuuka ku nkulungo y'ekabuuso waliwo galaji za loole ezirawo waliwo ekipande kiriko Mapetex n'oyisa galaji ziriwo bbiri eya wansi mu maaso awo waliwo galaji nzirugavu waliwo ennyumba eri mu kikomera kya galaji nga galaji nzirugavu mu mwaka gwa Desemba 2011 ng'ennaku z'omwezi 14 battira waawo omwana battira waawo omuntu wange ne bamuttira awo ankosaamu bw'aba wali wana asobola okukonfaminga ne bamuttira awo ku Mapetex ekipande ekyo poliisi bwe bamukuba ennyondo omwana ne bamutwalako epikipiki obudde bwe bwakya nga n'enkuba ekedde kulu enkuba yatonnya nnyo ne basanga omulambo ne bakubira poliisi ya wali Rubaga nejja nemukwata mu nsawo nejjamu essimu basooka kukuba ne bakuba ku ssimu abange ono mumumanyi nti omuntu wammwe bamuttidde wano abadde akola mulimu ki nti bodaboda mujje wano ne balinda omuntu we najja ne bateekako omulambo ku kabangali ne bagutwala e Mulago kati oba wa bodaboda miya bodaboda Kakyala omugundi omuwala bw'akiyita Kakyala omuntu kugamba kasasiro omuntu atalina kyali tukompeya bwe nkompeya linga owange ne Cipriano value Cipriano munene nnyo okusingawo kati oba oli balinda omuntu wajje bamutwale e Mulago ku postmortem mutugamba mutya nti Cipriano alina personal doctor mumutwala nga ne personal doctor tamanyi era tubeere ku ekyo tusirike abeewaabwe temubategeezezza Cipriano akulira institution namba erimu esinga obunene mu nsi yonna almost ayina amalwaliro agage kati SFC amagye bayingiriramu okujja okuwamba omulambo gutwala waliwo ebintu ebimu nga mutwetera ebibuuzo ku mutwe ayina personal doctor we ayina amalwaliro agage yes bwe kibanga ne gavumenti erina okufunako postmortem report fine ekyo tekitegeeza kumuwamba no bano bamaze okukola kubanga Rubaga ye muli okumpi nti abeerubaga mumaze okukola postmortem report nti etteeka ligamba newaffe tukola postmortem report nga muleeta ambulance mu mirembe nga tumanya nga mumuteekamu nga mumutwala nga mukola postmortem report nga mutukomezaawo omuntu naye okumuwamba n'abeewaabwe ne bamuwamba ne bannaye newankubadde kujooga ne bannaye mutubaleemu ku magezi wabula omuntu n'akubuuza naye babuloga muyite kimu ababungiisa eŋŋambo mwabaddeyo ng'amutta kakati nze nange nenkubuuza amuwamba lwaki nkugambye wa bodaboda gwe bakuba ku kkubo bamala kunoonya muntu we omujjawo omutwala e Mulago naye ogambe Ssaabasumba ayina personal doctor ayina looya musebo mujje mukwate buli kimu mutwale n'abantu ne babeerawo nga tebamanyi wawaali fene tubeerawo okukungubaga bukungubazi tuli wano mu makaage wabula tetumanyi wawaali era nga kwegamba waliwo ebintu ebimu nga bisaana okutuba banno nobabalamu amagezi okitegedde naye nga kyenjagala okugamba abantu ebintu ebimu bye tukola tubikole nga twegendereza tubikole nga tubala mwakkiriza okukwata institution mugitte mugiteekemu Museveni yali talina wayingirira mu ddiini kuba si munnaddiini bakola byonna bye basobola neewuunya omusajja kandiho oyo omulaba mulokole beekwese mu bulokole ne bakamala mutabani muwala wa Museveni pastor oyo kandiho nasabako naye ku kyaki yawali kitara eni yawano kusawa ya Queen asabirawo kandiho ajjawo nyaawo kandiho awajjawo nyaawo
bekwese mu bulokole ne bakamala mmwe ekyabakwasa Museveni mu mukwate mu muyingize mu ddiini kyali kiki mbuno mukola interreligious council kati njagala mbabuuze interreligious council eddiini zibeerawo ziti eddiini ziringa bibiina bya bufuzi zitya nuupu omulimu gwayo kunoonya ba NRM badde mu nuupu kunoonya ba FDC kuvayo kujja mu nuupu NRM kyovulaba yo NRM etekako emiggo ekuba emiggo n'ekusiba n'ekugula oba n'ekutta naye olina kuba wa NRM okitegedde kakati ate singa ebibiina bye Uganda byonna bituula NRM baani bonna ne bakola egundi ne bakola entikko yaabwe nga bwolaba bino bya iPod era ebibiina ebiri mu iPod bye byaggwamu amaanyi ebitali mu iPod bye biina amaanyi FDC era yo giraba egira nebanga eyaka waayi olumu egaana negamba ffe tetubikiriza enkya nejja negamba ffe ba chairman nze chairman ne bamubuuza ffe tubadde ba chairman nga totuula ate kakati gwe chairman nze nti nze chairman tekaligamba nze chairman mumpe entebe oba temwagala nze mumpe entebe yange nze chairman awo negendayo okitegeera naye kati bwe banaatuula ne bakola coalition ono tugambira wati no NRM kuze bubi ngate nuupu yatudde no NRM kakati mwakola interreligious council mwaba waggulu ne mukwatagana kati ate ngamba otya nti nve mbulokole nzije mu Busiraamu ngeri waggulu mukwatagana ongamba otya nti nve mu Busiraamu nzije mbulokole ngate eri waggulu mujjira no sigamba nti mubeere nga mwewalana ne wateeka okubeerawo boundary Museveni yaleeta interreligious council kusobola kubafuga nti eri ewaffe Nyamitanga bwe baamugobaayo oyo omusajja Paul K. Bachenga yagaana okukkiriza Museveni okupenetratinga obukatuliki bweyo Museveni n'amanya nti leka mulumbe e Kampala kubanga lyessaze ekkulu era asigala alipotinga eno e Kampala oli ow'Enyamitanga n'agamba nja muteega eno senga mwenna mwakola ekyo waliwo eddiini z'otawulira nnyo mu bintu ebyo abasadokisi tolera bawulira mu bintu ebyo lumu na lumu lw'omulaba nga ze atuddewo tuzi ng'omukolo ng'ogwo naye tebali nnyo mu bintu ebyo naye mmwe abalala ekyabatuuza mu bintu ebyo mukwate Museveni mu bimuyingizeemu okutukaabya amaziga gano gonna lwaki waliwo olumu lw'owulira ebintu n'ogamba Mukama kiki ekyandeetera okusoggola ebintu bino senga mbaddeyo ng'oli omunnayuganda ali eri ekyannamukaaka ali emiwogo gye n'asirika nga tomanyi nansi bwetambula kuba kati owulira amawulire ne bakugamba gundi yasimattuka luli gundi enkyayinza obutasulawo ng'ate eddala ge mazima amatuufu olwaliro obukedde awandiisa omutwe omunene nti Ssaabasumba yabadde yalajanidde Museveni namugamba ntaasa kuba mafiya abasajja banzita gwomanyi kyekitegeeza okubanga okimanyi nti bannaye leero nkeeseza naye nawonye eggulo simanyi oba olwaleero mpona omusajja omunyankole omuntu omunyankole ngambye gamba ab'e Buganda beetereze ffe twetereza dda bo ne balwawo era tebatuyingiza mu bintu byabwe wabula begasi tulabe nga tulwanyisa ekizibu kya Uganda tukijjewo wabula kati kimaze batuulira wabula kakati mugamba abanyankole bagoba Museveni from day one agambye bino ebyokukwata abanene kuti mwe bize kati naye ffe baatukeera bukeezi ku makya mumanyi lwaki Museveni akola ekintu kino okugyamu abanene nze nkitegedde lwaki akola ekintu kino okugyamu abanene one Museveni ali mu kutta obujulizi obw'ebyo byakoze Amini bwe yagenda yasiga newankubadde nga tewaaliwo internet naye abantu abaaliwo abaalaba baawo obujulizi n'olwaleero agamba nali nyimiridde awo gundi neenona gundi neetwala gundi neekola bweti kati ne bw'oba wuwengo obaddewo ng'omanyidda tewe ijjo lumbuye bwe yabadde awa
list mulimu Katumba Wamala. Ni Katumba Wamala yayimira mu bya togikwatako n'agamba mwe balenzi mwe mbawulira mugamba togikwatako. Tetuyinza kukkiriza ggwanga kuddayo eri mabega eri gye twava. NRM tukyaliwo olwaleero ali ku list. Ate bitandika bito ne muwakana. Tujja kuba tuli wano tujja keera mu breaking news. Kati jjo kye navudde mbagamba nti aba NRM yo NRM gwe mulabanga akaba mu mugamba agamire. Waliwo abantu abafudde Uganda nga tebandifudde senga Museveni yavaako. Naye olw'okwagala yatuuka ekiseera nga obukulembeze alina okubuzimbira ku musaayi okusobola okusavayivinga. Ekyo kibeerawo mu badikiteeta bonna batuuka ekiseera nga omusingi nga empagi ezikutte obukulembeze bwe gwe musaayi oguba guyiise yasobola obbeerawo. Ebyo bijja ng'omuntu asazeewo okwenywereza mu buyinza, naye bwe bibaawo nga gavumenti ekyuka negenda mu mikono emirala abantu ne beerondera tewabaawo nsonga lwaki gundi attagundi. Bwe battayo omu nekiggwa naye omusajja atirimbudde abantu okuva mu 7 paka kati. Omunyankola aŋŋambye nze mu bantu abannuma Kaliisa teyannuma. Kaliisa yali amanyi buli kimu. Kaliisa yali amanyi ebintu bya Museveni bye yakola embalala. Naye bwe yatuuse ku last yagambye leka nzije waani bangambye bwe bati Museveni mulwadde ali kutaaki taasuulewo mumulaba kutambula kansa kyamukola. Oli angambye nti kituufu naye ayagala ayina gwattira asobola obbeerawo nga bandi muwakanyiza tebaliiwo. Ekyokubiri atta obujulizi kubanga waliyo abanoonyereza emabega era okutwala njagala ombulire Muzaata ataali musirikale omutwalo otya mu ddwaliro eddwaliro ne lisibwako abasirikale teryafuluma teryayingira. Lumbuye najja na breaking story n'agamba Muzaata yafudde. Omusajja omusiramu n'ayambala ekkanzu ng'afunye ne wuzu. N'atugamba wamoyo oyo omuvubuka we yalimba. Muzaata gwe mbadde naye n'alya emmere olusiiniya bwe ruti. Olwayo Muzaata alidde emmere. Abadde takyali ennaku ezo nga mulwadde naye Muzaata yatandise okulya ate leero bw'alidde atusanyusizza. Era olumaze okulya bw'ati n'asituka n'agenda afuna wuzu ne yeesaaza seeka ali bulungi. Era waliwo obutonotono naawe obutulemesezza babadde bamusibula mbadde envayo naye kati naye waliwo obuntu obutonotono ng'obweddwaliro mu bumanyi ne bagamba asule agenda kujja enkya. Enkya seeka ajja kofe Mungu weebale baatuleetera mawulire nti ate bannaye gwe tubadde tujja nti abadde afuluma bw'ati mu ddwaliro agende n'afa. Kye babadde baagala ku Cipriano. Era senga ekereziya teyatuyambye ku breaking that news mangu. Kati senga tuli wano mu sala tusaba Mukama yamba Cipriano awone nga Cipriano yafadda. Bye byabanyiizizza. Babadde baagala tukola kye bakola Muzaata bamufunako access. Okutandika okutulimbalimba ali mu ddwaliro nga Muzaata yafadda. Nga Muzaata yafadda. Ani Kaliisa bwe yawulira nga atandise embeera okubeera embi n'avuga n'agenda eka ewuwe. Naye yali amumonitaringa ng'amaze omuwa obutwa. Senga yali agondedde mu woofiisi wali yali atudde we bagamba. Era bandi mugyewo nga bamutwala mu ddwaliro nga batugamba Kaliisa ali bubi Kaliisa nga tubeera awo wiiki nga bagamba afudde COVID. Kati olwaliro bali eyo babonaabona ne postmortem report. Kuba kati baagala batubuulire korona kyakukwata n'ofiirawo. Ku Friday yali atambula ku Lwomukaaga n'afa. Kati mugenda ate nga mwamugema ku Lwokusatu. Kaakati mugenda tuyira postmortem report ki. Ekyo ekereziya yakituyambyeko lwakuba ate naye era mu ekereziya mubuzeemu omuntu omuvumu ajja alangirire bino ebintu kubanga abantu baganya obyogera. Ekisooka amawulire bagaganya okubyogera nti babbye omulambo gwa Cipriano. Kati ffe babuloga bwe tujja tubyogera nti naabange nti omulambo gwa Cipriano bagubbye gwabuze omuntu agamba munammwe mulimbalimba nnyo kakati nga bagubba batya. Ekereziya nga tennayogera. Ekereziya yatidde kyogera
tebula twabadde tusaanayo omufaazi omu aveeyo abongere bonna baatidde ate yasobodde obituweereza tubyogere ate ffe batulakanya bagamba babloga mulimba nnyo wano juzi nti mwatubikira tumwine waali omanyi naffe tubika twabika tumwine naye tugenda kubika tumwine paka ng'afudde gwe tugenda kubika tumwine paka lwanaafa kubanga tugenda kubika tumwine ate Facebook kitekubika ng'omanya onootera kakati tubyogera ng'omuntu akugirayo ekyo mwabika tumwine ate nkera n'atambula kale naye tujja kubika tumwine paka ne pasita noyogera bwotyo obika abalamu bannange waliwo ekintu olumu wekituuka nekikuyitirirako olw'okuba oli muntu waliwo wootuuka obuntu ne buvaayo n'ogamba naye Mukama era bane Katonda yalyoka n'atwekweka bulijjo mbagamba bane gavumenti eno terina kirungi kyetwagaliza byonna byegamba mbu neetukuume ebeera erimba kati batuleeteddeko emisolo gino gye muwulira emisolo giringa emisolo ogenda kukola sente nga sente ate gavumenti eno ne bweneetwala emisolo eringa kisero ekisero ne bw'olikiyiwamu amazzi agafaanana gutya ne bw'okitwala mu nnyanja n'okinyikamu bw'oti mu nnyanja n'okinyigiriza nekikka wansi bwebbu nekikulaga nti kijjudde bw'okisitula bw'oti kivaamu kyereere kuba ebituli ebifulumya bingi gavumenti ya Museveni bwe tunaagiwa emisolo egifaanana gitya tinna kyegenda tukolera wabula jjo nalabye gundi omukazi omukulu Jeno Mulamba Nalweyiso nti alina eddoboozi liringa eryange bamubuuziza ku gundi ku BBS Telefina kakati munnange Jeno eriyo abantu nga bakola mu State House nga bali enguzi batugamba emyoga tebagaba myoga ekyo kyogerako ki Nalweyiso kyavaddamu baani abali enguzi mu State House olina gwomanyiiwo omumbuulire bw'ogenda okufuna emyoga ne wabaawo akusaba ssente kuba ku ssimu yange ombuulire emyoga gyaweerere mugende mufune emyoga gavumenti eno eyagala nnyo abantu okukulaakulana mugende mufune emyoga omanyi alina eddoboozi bwe lityo lisingako naawe abantu bafune emyoga gwe bakusaba essente z'emyoga ne bakusabirako ssente tuukirira Nalweyiso gwe mbuulira nti gundi ansaba emyoga era Kasolo nkubuulira minisita Kasolo gaba emyoga bameka be mwaka w'emyoga bukyanga mujogera akukola bwati gavumenti ekola bweti kunyunyunta n'ekujjamu obusente bwonna buwandifunye ffe tetwagala kutugabira ssente gwe tukuteesa emisolo ku social media ennyo bwe gito ogimiime kiki oteke n'emisolo ku nnyumba omuntu omuggyemu mu nnyumba omusoloze ku nnyumba gy'asulamu oba gy'apangisa wuli nti ndi ku Land Road omuggyeko ez'ennyumba omuggyeko eze license eri gy'atundira ate nga naye gy'atundira apangisaayo gwe buli lw'onooteekako omusolo ku nnyumba ebadde y'emitwalo 3 egenda ku mwenda okitegedde kati omutamu okitegeeza era nze omupangisa nze ngenda okusasula egyo emisolo ye Land Road bw'abanga ennyumba ze yazizimba nga ruumu ya mitwalo 10 gwe bw'onooba ojagalako omusolo gwa mitwalo 3 naye agenda kugyongera ebibeere ya mitwalo 14 naye afiseeko n'ogumu kati ate akuwa 3 gyo afise 11 kitegeeza nze nzisasudde awo mazo zinzijako tugende ku social media ozinzijeko ku airtime ozinzijeko kwani sente ze Nandi savings zonna ozitwale enkyambu nno ndeetera emyoga olwo oba onnyambye gwe jjawo emisolo nsigaze nga ze nanditadde ku ssimu ng'emisolo nzisigaza mu nsawo yange zino ez'ennyumba gwe zireke Land Road gwe nandisasudde 15 musasule 10 ezo nze saving gibeere ng'emyoga gwe oba yagala otuwa emyoga tugyeko emisolo wabula wano yeyanfula yakunyize
yakukubya obwavu ate najjanga solution bannanga temunababba wa myoga ogenda okubala emyoga gye babawadde mbu bagenda ne babyogera ne bagamba ab'egindi tubawadde obukadde 3 bwowulira ebisatu nemugamba bannange Museveni akoze mugenda obigabanagabana nga buli omu afuna 65 buli omu afuna 65 naye nga ye buli lunaku akujjamu 3 nosanga omuntu ng'agamba abantu tutumbudde embeera zaabwe eza bulijjo juzi twabawa emyoga naye ng'emyoga gigabanyeemu bagibawadde buli omu agenda kufuna 65 nga tegigula na kasooli ku kkubo ng'oli ayokya kasooli akugamba ono wa 10 ono wa 12 wano 15 n'omugamba maama nsaliraako naloka kuvuma ekigambo ekinene negamba genda osimba owuwo ate nga mu butuufu tolina woona omusimba tolina ttaka tolina nkumbi ng'era olina ogula ono bw'olukumi 5 omusooli ogwo naye nga wano ono yakulaza embuno yabawadde emyoga ebyo byonna babikola kwongera kutunnyika mu ddubi kwongera kutunnyika mu ddubi wansi tugwereyo naye kiki kyembagamba tusituke tuyimirire embeera mbi embeera ya kanyigo embeera ya kinyikagobe gundi ye yagamba gundi ani Victor Kamenyo yagamba tuyambe Bobi Wine taasa abaana ba luno tuyambe embeera ya kinyikagobe it's true embeera ya kinyikagobe naye tusituke ffeffe nnyini kubanga ekyo twendagala tusoke tukikkirize kuba kati n'obukatuli tunuulidde ffe tubuyambe bino bulijjo tubibagambanga muwakana institutions ngezo ze zaali tuyambye nti twandibadde tuddukira mu ekereziya tugambe bannange ekereziya omusajja atunyiga nedda ekereziya egamba bannayuganda munyambe bannayuganda mutuyambe ekereziya eggwaawo abakyaliwo abatannaba kukaaba be balokole abasiraamu bo baabaddiise abasiraamu bo baasirika kati abalokole be bajjaya nti bakumwa SFC nona abadde akumwa SFC jonna kyogeddeko ne wabaawo anjira ekyo nakijje mu soosi enkulu ekyo kyokugamba omugenzi bamugambako ne bamugamba wujjeeko abasirikale bano Katonda ne community be baba bakukuuma bwe baba criticizing ennyo n'abazza mu magandula nga golaba faaza nga gumulaba nga faaza oba yakikola mu kweyagalira oba mu buteeyagalira yali badde yatugamba nti bannange abasajja bandi bubi Kibalama yagamba omulamuzi embeera yange girimu mbi nsaba nnyambe nfune obwenkanya omusajja yali eri emabega n'amutiisatiisa n'amukola bwati n'amugira Kibalama ne bamubuuza kiki oli bulungi n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi gwe nga bw'olaba bw'oba olaba ndi bulungi gwe nga bw'olaba ninga Kibalama omulaba era Kibalama bwe yakyogera n'akiza mu bantu at least Kibalama yafuna obwenkanya yabuuza omunnamawulire gwe weeteke mu ngatto zange bw'obeera nga gwenze ensonga ogikwata otya embeera gye ndimu nzibu eno nga Kagomba amuli wano amukuba akaama amusuna naye era n'ayisaawo kyayisaawo ensi n'ekimanya Cipriano Wakili yali badde atugamba nti bannange abasajja bandi bubi public nemukuuma public nemugira naye yakisirikira bwe bamugamba ko nti owaayo abasajja bakola kiwano n'abazza mu magandula ekyo nakijje ku source ekyo kyonna kijje ku source kubanga ne bwembagamba ne malamba gamba gye nakijje namwe mujja kikkiriza nabanyumizaako ko wano omwana yabba ebitabo bya munne oli namwabira nti onabye ebitabo byange n'agamba wamani Damasita sibbye ebyoyo nze bino manyi gye mbibbye Masa namubuuza obibbye nti wama tugende mbatwaleyo mbibbye kwono era Wakili ne babiddiza oli kati nange nga nababuulidde nze manyi yabimpadde nga namubagambye mukkiriza bukkiriza nti nno kituufu bw'obadde olaba bafaaza bamwetoolodde bali mu magandula n'olowooza nga munda balina emundu SFC mulekerawo tukaabya amaziga Wakili muveeyo mutubulire nti bannange buli kimu kiganye juzi Justice Kisaaki yajja n'atubuulira Justice Kisaaki yatubuulira n'agamba bannange bino bifu
bino ebibakola bifu nange Ssaabalamuzi anzibye nange Ssaabalamuzi anzibye ndowooza Kisaakye teyayagala kutubuulira mu fayiro ndowooza mwalimu ssente za Kisaakye Winnie ssente za munno omukazi bwe yabikula fayiro bw'ati yateekamu ssente ze mu fayiro omusajja n'asumula ensawo ya Kisaakye n'agenda ne fayiro ate ne ssente teyazikomyawo kati Winnie ssente za Kisaakye ssebo omukazi ye yavaayo n'atugamba n'agamba bannaaye kino ekiri wano kirala era n'atuyambako okubikula ne Winnie enkeera n'agamba bw'ati Kisaakye obanga bw'otyo bwe wayogedde n'ogamba abantu kooti njiggadde akwagala musange ku geeti tewakyali kuleeta wano misango wakiri ekyo tukimanya kati buli muntu akimanyi buli muntu akimanyi kakati wakiri institutions zetubadde twesiga ziveeyo zitubuulire zitugambe bannange bannayuganda bannange kati buli omu kwatawo okutte ekintu kitulemye naye noffe musigala mutugamba bannaye mukuumo gundi mumanya ate ono omusajja yatujja wala olumu nabuuza omuntu Museveni yatujja Juba Museveni yatujja Burundi Museveni yatujja wa oba ye Zangwendaba mumumanyi on history simanyi mbuno bamigratinga simanyi from Pubumbu to wati ngoni migration tomujijukira Zangwendaba ye yabaleadinga simanyi from where to where Museveni ye yatumigrating okuveeyo Cameroon simanyi from where ye yatuleeta ye yaleeta bantu mugundi mu Uganda waliwo ebintu ebimunga wakiri mutubuulire nti bannange kino ekintu kiganye tukitegeere nti bannange kino kiganye buli muntu asitukiremu abantu bakola bwe bati abantu bwe babeera bana basembera zi game parks ezo wildlife nti empologoma etandise okulya ente zaabwe bagamba abakuumi b'ebisolo tumaputo wabula Isaac soma history engo oba ensolo yonna kasita evaayo mu game park netandika okulya ebintu by'abantu bagamba ekitongole ky'ebyebisolo bannange wano waliwo ekisolo ekituliira ente gundi twagirabye eri wano eri ente eri ebino eri abino ekitongole ky'ebyegundi bwe kiremererwa abantu beekolamu omulimu era ogenda okukola oti nti gonya bagisse envubu abatuuze bagisse waayi bakitegeera nti bali tebagenda bayamba era ebbanga lye bamala nga beefuula abagenda obbayamba ne batabayamba mugenda okuwulira nti ne muzeeyi gundi musanze mu nnimiro nti emulidde etwekanze awo kusigaddeko bigere obiraba nga walayi kuliko okugulu okwo ne bakwata ekeesi ne bateekamu okugulu okwo ne bagamba kino kyekijja kyawire walayi ng'ekisolo kyamulya kakati naffe mutubuulire nti ku luno kiganye ife ekitongole ky'ebisolo kitubuulire nti eyo empologoma etulemye kati awo tutegeere buli muntu amanye nti kakati eno essaawa ffenna tuse tugenda kuyiga mpologoma naye buli tuba tusuubirayo nti barangers bajja ate barangers abo bebaagira neyeegindi ey'ekkongo eyo barangers baateeka wansi buli kimu ne bagenda bakwata ey'ekkongo naye bwe muba nga mutubuulidde tujja kitegeera nti ekintu kiganye omusajja ngambye Buganda yeekuŋŋaanye ffe twakutuka dda Northern Uganda yakutuka dda omusajja yagikuba emyaka emeka bonna n'abateeka mu kampu natandika obbawa akawunga natandika obbawa bubulangiti n'abawa n'ebibayiti n'abawa ebibayiti ebyo bya UNICEF simanyi what n'abateeka omwo n'abawa akawunga n'ebijanjaalo abo yabakutula dda naye ng'abeesinze Buganda nga Buganda ogyogerera ku Museveni era bukyanga lubanga lwa mmindi bukyanga jja leero era olw'okubanga bali yabakutula dda bwe yabadde atubba akaluggi eyo gye yatubbidde gw'omanyi kyekitegeeza okujja ne babagamba
mwe twabalondedde dda bwe babanga Museveni mu Western Uganda w'amaanyi nnyo bamwagala nnyo lwaki abeeyi Western Uganda tebalonda president almost bonna buli polling station bagamba genda olonde ba MP gwe genda olonde ku Mwijuke n'ogundi anu gw'oyagala naye obwaba president bwo bwaweddewo twabalondedde why bali bamanya abantu kye balowooza ne kye baagala kati debate eziriwo abanyankole nedda si banyankole waliwo ekifaananyi kyendabye nga Kandiho ali Rwanda ne Kagame ali mu magye ga Kagame ene waffe yankulira ebyokunoonyereza Kandiho waliwo n'omusajja ani Baguma eyali ossi wa CPS e Kampala Sebuufulu yatta omukazi omusajja oyo gwe basiba ossi eyaliwo nga Sebuufu akuba omukazi amutta yali ossi wa CPS bwe bamukwatako olwamuwa beyiro yeddirayo e Rwanda ali mu magye ga Rwanda tugenda okuddamu omulaba nga Rwanda Kagame amutikkira Chepe ewaffe ossi e Uganda e Rwanda w'amagye kati olwaleero Kandiho yasooka eri ate eno akulira Bukesi ate eri Gasumba atugamba ayagala bavandimwe oba ebintu bino bw'oba obigattiridde obiraba bikwatagana oba obirabanga bwe mbiraba kakati gwe mbulira nsi ki egatta ab'ebyokwerinda okujjako ng'eri emu baveeyo batubulire ddala nti Rwanda ne Uganda kati eri ensi emu kubanga tuyinza kubanga eno oli wa polisi ng'eri oli w'amagye ate nga waliwo boundaries awo simanyi buno weno takkirizibwa kudda eri simanyi buno weri takkirizibwa kudda eno ne beefuula ababaganye simanyi n'abalamazi tebajja kgendayo okukwatako ssasi kyokka nga ossi w'eno eri ewabwe brigadier ate gwe va togamba nti bwe yava eno n'agenda yingira amagye geeri already yali w'amagye bagenda okumutikkira nga ku nnyota ze eri bamwongerako ndala ava ku bwa Kano agenda ku bwa brigadier kyokka ng'ene wafa de ossi wa CPS okyamuwulirako Baguma yali musajja muwanvu bw'ati munene muwanvu mugulumivu bw'ati okyamulabako ali Rwanda mu magye kati eno tulina Kandiho okujjako batubuulirire ddala nti bannange nti Uganda ne Rwanda ziri ensi emu abanyankole mutujje mu bintu bino omusajja ngambye gwe bagambe anti kakati bagamba mbuno nze era omuntu awagamba bw'ati nga mwe abalina ku ddoboozi nange ne ngamba kale nkitutte kuba kakati tubadde mbisatu kati tulinga mu gundi ojja kugenda eri mu ba viewers nga mbadde n'abantu nga 1500 okitegedde yes message bw'eba egenze mu bantu 1600 olunaku lumu kitegeeza nange mba nina eddoboozi mbadde ku BBS Telefina waliwo ekipulogulaamu kya Katemba ekyo bana basajja ababiri Kanyanya nani abadde balinako abantu 91 kakati BBS njagazaaki erina 91 nze ndize nyina bisatu kakati enkyaze oba nze njikyaze kakati nze mba nyina okukyaza eyo Top TV gisanga nakasa tumbana Jorumbi yabadde ina 12.5k kati ate oyo naye watulanza ate situulawo kati ate nange wentula Top Radio ani Top TV tetulawo ensi bweto webeera 12.5k so omusajja gabe mumumina kudobooza abaganda mu bagambe basituke busitusi batuyambe be batusibako ekizibu kino ffe twasitukadda twazuukukadda nenga bino bireeteddwa institutions one cultural institution kula kubeyo sijigenda munnyo ndi bukojja senga mbadde eri waffe wambaguta bwembeera eri mboggola ssebo eri waffe ndi mulangira okimanyi waffe ndi mulangira embalala ndi mulangira temundaba okukuba akasaale umusajja kyesooka okukutula bwe bwakabaka bw'amalala golowooza lwaki teyazzaawo bugabe bwa nkole mu kifo ky'okuzzaawo obugabe bwa nkole ya dismantling olulayini olwo lwonna n'alukutula n'alumalawo genda olubuuze abaasigalawo bali London
abana babalije bali London eyo balungi bayitirivu nga bondaba abalangira beri tuyi balungi abalangira benkole eri waffe ndi mulangira naye simanyi mukanyankole naaka okujjako kusaba emmere akakemmere ko nkamanyi no twizi nsobola okusaba otwiza otontumanyi kakati ate eno gyendi ndi bukojja sisobola biyingiramu niye cultural institution religious institution nezino endala zino simanyi parliament ezo political institutions abo be basinza okutusuula omusajja akutte Uganda agigase ne Rwanda omusajja akutte Uganda agigase ne Rwanda mbabuulira kati kino ekintu tuve ku kukikwasa Bobi Wine Bobi Wine atukulembedde fine naye kino ekintu tukijje ku Bobi Wine kati kino ekintu tukikomyewo mu mikono gyaffe kubanga barangers balemeddwa ensolo etulire emmere ensolo ebalemye to the extent bwegenza okutandika okulya etandikidde ku chairman w'ekyalo gomanye nga chairman w'ekyalo gwe ekisolo kimulidde ate yandibadde atuyambako okuwandika amabaluwa bannange mulete mundu ne basinayipa mukaaga ensolo esoose ku chairman titumanyi na stamp yagiterese nti wakirife tuwandike ebbaluwa mu linnya lye stamp omanyi ba chairman b'ebyalo ebyo bamanyi bwagenda mu nnimiro agenda ne stamp gwe womusanga ng'ogira ng'omuwebbirize nga yakuwa ebbaluwa office atambula nayo bw'omusanga ku mwenge nga gw'omuwebbiri awo nga yakugira ng'akukoneramu bba kaakati ensolo yamulidde nga yalina ne stamp yabuze tetumanyi kyakukola tulina kusituka kati ffe kubanga chairman ye taliiwo ate ekyalo kinabeerawo kati ekyalo kisooka kwekolamu mulimu bwe kinateera kironde chairman nze omanyi nze ebyokulabirako ebyange bibeera anti munaye nze byentegeera bano bo abaabo bwogenda bagambako ekintu bekweka mu police simanyi figures GDP per capita ebyo tubitegeera ffe tutegeera bino ebyekyalo bino ebyaffe ebyewansi nze kyobulaba buli lwenkugereza nkugereza ku ebyo chairman ekisolo kyamulidde ku Friday ku Saturday musituke twekolemu omulimu tunalonda omuntu addako eddiini tuzitereze bangambe simanyi mbuno nayisizaamu mbuno abasajja bakatonda amaaso kiki nabayisizaamu amaaso mbuno olwokuba nagambye nti nze kitaffe mu katonda wa bugingo olumba muyisizaamu amaaso bugingo okumubulirako nti bugingo okukwana kibi nga yeye yajja ku kituuti mu service mu kubeerawo kw'omwoyo omutukuvu gomanyi nti Bayibuli egamba bwe tuba tusinza Mukama n'abeerawo yakyogera wakati mu service nti bw'oba oyagala omuntu asinga okukwana wano nze bugingo nze nkwana negundi ampalana kulwakuba saamukwana nenkwana mugundi oyo bwe mugambako mbeera mukyamu olwo mbuno mbeera muyisizaamu amaaso kyova olaba nga batutuusiza ku bino kuba tebalina babagambako mbuno nabasabye ekimu ekyekumi bo nabasabye ekimu ekyekumi nakisabye abantu abo bo ngenda basumba paka lwe nabatwala mu ggulu bwe bali tebagenze mu ggulu Mukama ndi mugamba nti nze nabasumba ne bagaana okuva n'olero ndi musumba wa Sserwadda ndi musumba wa Bugingo ndi musumba wa Joshua Lwere abo basatu ngenda basumba paka ngamba tutte mu ggulu njagala ntuke mu maaso ga Katonda mugaye nti Mukama nakola omulimu ogw'amaanyi ennyo ku nsi bano abasajja boolaba bayingidde eggulu Bugingo nze namujja kukukwana Sserwadda Sserwadda ne Lwere nze nakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubakutula ku musajja eyali amalawo eggwanga era bye bino mu kibbo kyange nga mulimu ebibala bisatu Bugingo kubanga Bayibuli egamba nti buli omu ajja twala ebibala mu maaso ga Katonda ekirabo kye yakuwa wakikozesa ki nsitula ekibbo kyange kirimu Bugingo kirimu Joshua Lwere kirimu ne Sserwadda abasajja abazeeyi nga nze ndi muvubuka muto mbasitule mbatwale mu maaso ga Katonda mugaye nti nze Mukama bano be nasumba mu Uganda yonna bano basatu bonna basumba ne mbaleeta bampe ekifo kyange ngende ntuule wali ng'ekikimpeeseza kusumba Sserwadda Bugingo ne Lwere naye sina bwe nabasumba nga tebampa bimu bya 10 abalabako abagambe bajje mu kabokisi mbawe ennamba yange mbasumbe nga bwe bampa ebimu eby'ekkumi aba gwe kimu eky'ekkumi ekikyo kiwo musumbawo temugamba mbuno nabasabye ebimu eby'ekkumi kiwo musumbawo olina omusumbawo nze nsumba abantu aba
benagatako okusatu ogundi wokunana yera nja mubabuulira bano basatu ngenda basumba sigenda bakkiriza kuzikirira kubanga ekituufu bayibuli bagimanyi sigenda bakkiriza kuzikirira serwadda lwere ne bugingo togenda kuddayo kukwana mu linnya lya Yesu nja kukusabira nja kukusumba paka lwe nakutuusa mu ggulu ati bagaye mbuno mbayisaamu amaaso bw'oba oyunga omwana waliwo ye waffe omwana yali alina ejjute lyamuluma omwana nga teyebaka nga lyengedde naye nga buli muntu atya ekizimba kyali wano mu nkwawa nga buli muntu atya okukinyiga kati nva ku ssomero nzirayo ewaka neŋŋamba kiki kino neŋŋamba maama we muleete n'amuleeta nenjokya olukato mu kyoto olukato luno lwakambe luno lwakola bwe luti ne tumukwata ne mbagamba mumukwate ne bamukwata ne mugayula ne mwokya ne nteekako omuzigo omuganda ne mwokya ne munyiga ne kifuluma n'agamba woowe pasita wire nkukyaye okuva n'olwaleero pasita wire nkukyaye bwe nakimalaayo bwenti ne yeebakira ddala awo we twamunyigira ne tumusitulawo obusituzi ng'otulo tumukwatiddewo ne tumusitula ne tumutwala mu buliri naye baka okuva ssaawa 4 ez'okumakya mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi nga tazze engulu bwe yasituka najja n'agamba pasita wire weebale mukama akuwa omukisa banaye neebasa otula ate empulira bulungi kyokka nga ku luli yankyaye kati babugingo baddembe okunkyawa kati nga nnyiga ejjute naye bwe banaamala oyingira eggulu bajja kunneebaza mukama bawa omukisa n'essaawa zange ziweddeko mmwe ebimu eby'ekkumi temunsala ebigambo mbu nabasabye ebimu eby'ekkumi nkiddamu nze bensumba mbamanyi Joshua Lwere nze kyokubanga balina envi kinkwatako oli serwadda dokita mulamba mu Bayibuli dokita nkimanyi dokita naye waliwo ebisobye nze nja musumba katusabe Katonda waffe w'ekisa nkwebaza olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaza olw'ebigambo byetwogedde wano mukama bwe mba nnina kyensobeza mukama nsaba onsonyiwe nsaba onsaasire kuba nange ndi mwana wa muntu naye mukama byonna tubyogera okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe mukama era buli woolaba munnayuganda yenna waali ffenna bayibuli egamba Dawudi yakugamba nti mpulira amavivi gange gajugumira mbulako katono okugwa mukama bannayuganda awo we tuli amavivi gaffe gonna gajugumira twafunye amawulire g'okufa kwa Bishop kitaffe mu Katonda we tuli mukama tuseeredde tubulako katono okugwa n'amavivi gaffe gajugumira olw'okufa kwe naye mukama tusaba otuzeemu amaanyi Musa bw'amala okufa wagamba Joshua nti Joshua Musa ye afudde naye ddamu amaanyi ogume omwoyo tokeŋŋentererwa kuba nze ndi naawe mukama twagala naffe leero obeere naffe nga bwe wabeera ne Yoswa nga Musa amaze okufa kubanga mukama tetumanyi kiddako twebuuza mukama ffe ababadde banywedde ku lwa Ssaabasumba tuzzeeko ki naffe mukama tetukimanyi gwe tukibuuza tukusaba okke mu kiseera kino ekyakanaayo kyani mukama otubeereremu kubanga amavivi gaffe mukama tegakyasobola kuyimirira tetumanyi we tudda naye mukama wano twabeerawo Uganda wano weeri yabeerawo mu myaka g'7 abannayuganda baazuukuka abaaliwo ebiseera ebyo ne bawulira breaking news nti kitaffe mu Katonda General Lumu afudde gavumenti emusse naye abaaliwo ebiseera ebyo mukama naffe twebuuza baaguma batya kati okitutuusizaako leero naffe kitukakatako okuguma nga bannayuganda bwe baaguma mu 7:8 7:9 tusaba mukama naffe otuwe ekisa tugume nga bwe baaguma ku luli mukama ekereziya eggwawo mukama obukristu buggwawo kubanga Moses agenze naye ffe ba Yoswa abasigadde mukama twagala obeere naffe nga bw'obadde obeera ne Moses mu linnya lya Yesu mukama bingi bye tuyitamu nsaba otusisinkane naye mukama nga bulijjo nnyongera okukoowoola mukama goberera enfa y'abannayuganda so ono yekka mukama bannayuganda bazze bafa nnyo mu ngeri ey'ekyeyonoonere naye nze mukama kyenkakasa kyemmanyi mu control room video zonna mukama eza buli muntu afudde e Uganda oluko olutuula okubatta byonna ebikolebwa ne mu kufa
ne mukuziika mukama byonna obiyina. Nsaba Katonda w'eggulu ogoberere ebyo byonna Uganda efuna obwenkanya. Mukama tunaazeeko amaziga. Mukama wagamba nti abaana ba Isirayiri bwe baakaaba amaziga wagawulira. Mukama laba amaziga agali e Lubaga. Mukama laba amaziga agali e Lubaga. Laba amaziga agabuutikidde buli kisomesa we kiri. Tusaba Katonda w'eggulu otutaase otuwe obwenkanya. Mukama tulina n'ebyaffe ng'abantu ebitulema. Waliwo we tuyita Mukama. Waliwo abalwadde Mukama. Waliwo bawalabo ne batabani bo abalwadde nga bali ku ndiri. Abalala balwazizza naye nga tebamanyi kyakuddako. Obwavu bungi Mukama, ebintu byonna biri upside down. Naye tukkiriza gwe Katonda atereeza osobola okutereeza Mukama. Wadisimantolinga Isirayiri n'esaasaanira amawanga gonna n'ettaka lyabwe n'oligabira amawanga amalala. Naye olunaku lwakya bwe baakaaba ennyo ne bakomawo, waddamu n'obakuŋŋaanya okuva mu nsi zonna gye baali n'obakomyawo ku ttaka lyabwe n'obaddiza ensi yaabwe n'olwaleero weebali. Mukama naffe bwe tuba twakunyiiza nga wasalawo tubonereza bw'otyo, ku luno tukomawo mu maaso go Mukama, otukomyewo otuddiza ensi yaffe. Mukama ensi yaffe bagitwala. Mukama Uganda bagitwala. Naye towaayo Uganda Mukama, tusonyiwe bwe tuba twakusobya. Ekyo kibonerezo kinene nnyo Mukama tukituwa. Tebatutwalako Uganda Mukama. Tuwe embavu, tuwe amaanyi. Yimirira naffe beera ku sayidi yaffe Mukama. Abavandimwe batwala Uganda. Mukama babasajja ffe twaboola. Mukama bajja banoonyi b'obubudamu. Bajjajjaffe ne babayamba. Era nga Yoswa bwe yakola Mukama. Yoswa yawa abasajja obutuuze, abasajja baafuukira Isirayiri akayinja mu ngatto. Mukama naffe tusaasire. Abasajja twabawa bubudamu, kati Mukama abasajja be bafuga. Naye oli Katonda asaasira. Ate oli Katonda. Bayibuli egamba nti obuyinza, obufuzi na buli kimu biri mu ngalo zo Mukama. Tusaba bw'oba ggwe wabawa obufuzi obwo Mukama bubaggyeko obukomyewo mu bannannyini bwo. Mukama bwe tuba twakunyiiza tusonyiwe. Mukama bwe tuba tulina kye twakola n'onyiigako okutuuka ku ekyo okutwala ensi yaffe, Mukama tusonyiwe, ogituddize. Mukama gituddize. Kwata omuggo ogwo ogw'obufuzi ogukomyewo mu ngalo zaffe mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Mukama abawo omukisa. Luno olutalo tugenda ddulwana emirundi ebiri. Buli woofukamira okusaba tosaba n'otasabira ggwanga. Nkwegayiridde bwegayirizi. Luno olutalo tugenda ddulwana emirundi egi. Bayibuli egamba Yoswa yagenda okulwana n'Abameriki wansi mu kiwonvu. Musa ye n'alinnya ku lusozi n'asaba. Kati bannaffe abali ku ground bwe babaayo nga bo balwana, naddala mu ab'omu diaspora nga tusobodde ebbeerayo, bw'owaayo ssente weebale nnyo omuwaniridde emikono n'okusabasaba. Olutalo tugenda ddulwana emirundi egi. Oyo omusajja gwe tulwanyisa mulogo. Kati tulina okubeera abalogo than Museveni himself. Oba tulina okubeera abasabye okusinga ne bwe kisingawo. Oyo ebyaddala ffe batugambako muno oyo omusajja afuuka embwa. Mwana mudaawo mbuno pusi ng'ejjaawo ne bawulira nga mwogera enkya ne bakunona nga pusi yeekuwaddeyo. Mwe bwembyogera oluvaano nga mugamba bawulira naye ASP otusesa nkugambye oyo omusajja afuuka pusi. Kakati afuuka pusi mu ngeri ya bwakatonda. Katonda yamufuula pusi nga bwe yagifuulaani, nga bwe yafuulaani pusi mu Bayibuli. Gwe mutubuulire nti yafuula gundi pusi. Mbasiibudde bamikwano. Mukama abawo omukisa musheyalinga vidiyo eno. Olwaleero nze ASP by the way, siri pasita leero, ndi ASP ku Sande wokka wenyambala egganduula. Mwe lumu ngenda kutungisa egganduula nzije nayo wano nga nina omuggo omuwanvu bwe guti nga mweru mumusaaga. Lwe mujja okukakasa nti nze kitaffe mu Katonda w'abantu bali basatu. Mukama abawo omukisa. Mweraba. Nze ASP Asiimubira. I sign out. Mukama abawo omukisa.